butono nnyo. Pastor Wilson Bugembe bwajjana ogambye yajjana kwetondera ku mutima gwo wa musonyiwa. Nakitegeera but still omanyi kati omuntu bw'ojjano nga I'm sorry naye n'osigala n'oddamu ekintu kyekimu. Akyakola kyekimu. Ebintu ate wandibigenze nnyo wala gundi. Olutalo ne Pastor Wilson Bugembe luvaawa. Kikyoza olutoluza. Kale. Olutoluza. Olwo nalumaze. Wilson is still a young pastor who is growing. It doesn't need to be teetaaga kusumbuwa. Bogamba young, your age mates. You're 38, but 38. But spiritually. Obuzanyisa ssebo ndi musajja mukulu mwe. Nenda ulo na musajjawo. Oyinza okugwa wakeerako Musumba. Wenansana. Awe muveko. Njaga tumwogeko Musumba because waliwo kigenda mu maaso between you two. Wish mwana muto number one. He's still a young man. I think he's 38 years old. So. Yeah, but you see, in knowledge, what do you know? The problem is like this. The generation we have today has no respect for anyone. That is the problem. Ate omuzogo guli nembakulu abamu. They have no accountability to anyone. Yetaaga okwebuuza ku basajja abakulu tumunnyonnyole. Olutalo lwammwe tewali lutalo. Musumba weeruli. Basajja abakulu tumunnyonnyole. One day actually kati gwoleese ebintu ebyo. Njagala bimanya ebintu ebyo ate Wilson naye amala najja tena neetondera juzi. Nanzira namu ne juzi awo ku concert yani ya gundi mutabani wa gundi Reviction. Nali mufudo dido ngambulira enjiri. Nali mufudo dido ngambulira enjiri. Mali mufachi njaga kisikiri eri luyimba togeye ku luyimba olugambi bwo kwantire lwabibwa. Sina luyimba. Sina luyimba. Naye ye yayagala tokuyiwa muki amafuta. Muvudde ku kituuti najja. Natandika okuyiwa ki amafuta. Amazzi mu byembulidde mu bantu. Tukikola. That's being childish. You don't do that. That's being childish. So how did you take it? Tekyankola bulungi naye you see omwana muto wakasoma Bible emyaka 10 nagijo. Eno Bible ffe twagaana n'okukola ebirala byonna 5 years ne Bible. Sijja kwewana nti nze mumanye nnyo. Yeah, but Bible naye yamala agenda chegera but still wakyaliwo obuntu butono nnyo. Tudde ku gonde kasajja Musumba. Okay. Kasajja ebintu ebyo binza okugenda ebuziba. Oh, I get it. Ebintu ebinza okugenda ebuziba. Okay, but Chairman mwetaga some intervention from some big pastor Kayanja, Pastor Senyonga, oba Bujigo. Problem gupande mugusawa. Pastor Weyinda. Na music sijja baba achega yeyitangawa ngatambuza bigere Musumba Kiganda. Bigere wesulanga amasajja mu kibira. Era muyimba kagamba Pastor Kiganda yasulanga amasajja mu kibira nga ayita okubigere. Sijja kwogera mulimu gwe yakola nga mu Kisenyi. Mpola mpola.